Abakungu okuva mu banka y'eggwanga enkulu leero babadde mu kakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku byensimbi okutangaza ku mbeera y'ebyenfuna mu ggwanga. Kino kivudde ku kwemulugunya okuze kukolebwa saako okubagana empawa mu mbeera y'ebyenfuna. Weewaawo ng'ekitongole ky'ebyemisolo ki URA kitegeezezza ng'okuŋŋaanya omusolo bwe kweyongedde. Abaka bakizudde nti ate okwewola kwa gavumenti tekukendedde. The governor to clarify whether the fiscal discipline is really a necessary tool to really manage inflation, because in Q1 the Ministry of Finance did not release money to government entities, very small. Abakulu ba banka enkulu bakkaanyiza n'ebyayogerwa minisitule y'ebyensimbi ng'ekyokulwawo okufulumya ensimbi eri ebitongole bya gavumenti bwe kyakolebwa okuwala ensimbi z'eggwanga okunaabuuka. In Q1, some cash was not released because the fiscal was trying to help the central bank with the inflation control. In my presentation, I did mention that as a result of us achieving a tight liquidity stance, we were able to control the otherwise fast depreciating currency. Kati mu myezi ebiri Bank of Uganda ngwekwataganya ne Ministry of Finance bayimirizaamu okufulumya sente abantu ne babeera nga tebasasuliddwa ne kikola ebintu bibiri. One, kyayimiriza gye tuyita inflation. Atingi-Ego ono nga yakolanga gavana wa banka enkulu ategeeza abakantu okunaabuka kw'ensimbi za Uganda mu kiseera kino kuli ku bitundu 10 n'obutundutundu 7 nga kisuubirwa okukkako eyo mu mwaka gwa 2024 kubeere ku bitundu 5 ku buli 100. Wabula bano bagamba nti eggwanga lyetaaga okwenyigira mu kukola ebintu eby'enjawulo ebisobola okuvuganya ku butale obw'enjawulo naddala obwebweru okusobola okwongera ku nfuna y'eggwanga. If you are requiring debt servicing every year of $1 billion and then your exports are not growing, how do you service the debt? So that was the argument. So the argument was we have to start stimulating exports so that to be able to buy the dollars from exports to service the debt. And one easiest way was don't delay the oil revenues. Let oil come out so that we get more dollars in the market to be able to service the debt. Ku ebbanja lya Uganda ery'obuwumbi emitwalo 8 bano bagamba nti lisaana kutiisa bannayuganda kubanga lisobola okusasulwa. By the way, bakendeezezza ku kweraliikirira kwaffe kubanga tubadde tumanyi nti debt to GDP ratio eri 53%, naye kye batugambye nti eri 50%. Kati kye batulaze nti si kibi nnyo nga bwe tubadde tweraliikirira. Gye buvuddeko gavumenti yasaba palamenti ekkirize yeewola obuwumbi omutwalo gumu mu 7. Wabula ababbanka balabudde nti okwewola ensimbi nga n'ebbanga ery'okuzisasulamu ttono kiyinza okuteeka eggwanga mu buzibu. Because you are paying, you are buying a dollar with the shilling.